Kadaama TV office ezimu ezitwala bakadaama weewuunya enkola gye zikolamu emirimu gyazo ng'era office ezo mu butuufu zaali badde ziggalawo bugazi. Mulimu office nga eyimu yaazo kubeera nga bakola bukozi ssente mu bakadaama bano naye nga tebabafaako. Weewuunya Kadaama engeri gy'ajja ku office n'abannyonnyola obuzibu bw'alimu n'abakubira temukwata ssimu. N'ajja ku office bamuleese avudde mu kiyumba adduseeyo Nemukaka wabweru wa office n'abeera ng'ali ku street. Ddala mu butuufu office bw'ebeera nga yeyina okubeera ng'egatta boss ne Kadaama ono nga yeeri awo mu makkati eyina okulaba kiki ekituufu, kiki ekihappeninze ku Kadaama na kiki boss ky'akola Kadaama ono. Lwaki Kadaama adduse mu nnyumba? N'osalawo n'okanyuga bukanyuzi Kadaama ono Wabweru mwali badde muggalawo bugazi. Ngenda baleetera Kadaama ono yafunye obuzibu n'agenda ku office. Bw'agenda ku office mu kifo kya office omuyamba yamukanyuze bukanyuzi Wabweru yamugamba eddeyo mu nnyumba eyo. Kadaama ono bw'anaamala okufa nga office evaayo ng'egamba nti Kadaama ono abadde mutabufu wa mutwe, yeetuze, yakoze bw'ati, simanyi yeetaddemu omuguwa, yavudde kalina aba ku kizimbe n'avaayo wansi n'agwa. Olwamaze ne yetta yeewadde obutwa. Ky'ova olaba nga story ya Nakanjako nagiwakanyiza ddala. Nagiwakanya nti Nakanjako bagamba Nakanjako yetta. Office mupuushinga omuntu mu nnyumba gye batamwagala. Bwe munaabeera nga mumusukumayo gye batamwagala kuba jjukira nti buli bw'aba avuddeyo kitegeeza nti ali mu buzibu. Bwe mumuzzaayo abo abantu bajja mukola ekizibu ate nga mukutte bu vidiyo. Kati ng'oyo omukyala yakwata bu vidiyo n'abuteekayo. Weewuunya lwaki okwata vidiyo n'okwata vidiyo n'obuuza omuntu oli mulamu oddeyo. Kati ng'ono omuwala yabalaze n'agaana n'okubeera nga obwo buvidiyo mubumukwata obulaga nti kaakati mulamu oba asobola okubeera nga addayo mu kiyumba ekyo. Ye yabagambye taddayo mu nnyumba eyo era tayagala kubeera nga addayo mu nnyumba eyo. Kadaama bw'aba bagamba ekintu nga kino lwaki mubeera temukitegeera temukiyingiza mu bwongo? Lwaki oba otunuulidde kya ssente? Jjukira nti zino ze ssente ze mukola singa okola ssente zino mu butuufu bwayo singa mwagaggawala dde abantu ba office. Naye kati emisaayi gy'abakadaama gino egiyiika n'owulira nti Kadaama yesse naye ng'okimanyi mu butuufu gwe wamusukumayo nga gandi sobola kugendayo. Toyina ssente gy'ogenda zikolamu. Ezo ssente za kibi era ssente za kikolimo. Ojja kwekanga ng'oli awo office yo muli mu office otudde mu office kutuuka kuva mu office nga tolina kye weekoledde. So office ezimu mubeere nga mweddako. Ne tubeera nga ate twebaza office at least ezigezaako kuba si office zonna. Waliwo office bakadaama batuukirira n'olaba nga bafuddeyo. Ne babeera nga basobola okkubira abantu abo ne bababuulira. Ne baleetako office awo yagezaako okubeera nga eteekawo embeera okubeera nga Kadaama bamusasula ssente ze ez'omwaka ogumu era ne bazimusasula. So office ezimu mubeere nga muyingira ku office ez'endala. Nti bannaye tuyambenga bakadaama bano. Tuyambenga bakadaama bano nga batuuse mu buzibu mugezengako okubayamba okusinga okubeera nga mubasukuma ne mbagamba nti temugenda kubeera nga mubawa obuyambi. Ne mbagamba muddeeyo mukole. Muleme okutunuulira ssente ezo kuba ssente ezo z'otunuulidde zigenda kubeerako omusaayi toyina ky'ogenda kubeera ng'ozikolamu. Kati sooka tuwulire Kadaama ono gwe eyaddukidde ku office Nemukaka Wabweru. Yebaleko ssebo Kadaama TV obulamu bugamba ki so mbadde nsabako ku buyambi n'okumpabulako okumpako ku magezi. Tatabuka ne bakama bange ne bazija ne bankasuka ku office kati n'anyima passport yange. Kati ssaawa zino bandaga bana ba office mbuuti anti kati nze nabagamba ndi mulwadde sikyasobola kukola njagala kudda waka. Kati bo bagamba mbu at least nga bangabye mu kiyumba ekirala oba si kyekyo nsitule ssente hafu nziddize bakama bange. Nze ssente ssaawa zino sirina. Kati bankasuse wane ne bazije mu office ne bankasuka no Wabweru passport yange tebagimpadde ate ne bagamba bagenda gibaaninga. Kati sooke tugende awo nga njagala nsooke nkatinga message eyo short tugenda kubeera nga tugiddamu yonna giwuliriza. Kadaama agamba office emugamba asasule bakamaabe ssente. Ssente zino ze mugamba okusasula yaziryako. Ssente mmwe mwazirya ngamba ssente mmwe mwazibba. Bwe mubeera nga mmwe mwalya ssente ezo eza Kadaama lwaki mugamba nti no yakwate ssente asasule? Ate n'okubeera nti no Kadaama ono afunamu obuzibu ne bakamaabe nga ddala wadde waaba yasayininga contract n'abagamba nti ndwadde
mukimanyi nti omuntu saawa yonna alwala. Omuntu saawa yonna alwala bwe mba ndwadde ddala lwakuba mwe mwasayininga contract mwafuna ssente ze babasasula nina kufiira mu nnyumba ya Mwarabu. Kyekino ekiviirako bakadaama abamu okubeera nga balwala ne bafiira eyo mu nnyumba z'Abawarabu ne babakanyuga ku bizimbe ne balowooza nti no beetuze beekanize ku bizimbe ne babatuga nga bamaze okubata ne mugamba nti no Kadaama yeetuze. Tewali Kadaama atuuka kubeera nga yeetuga ng'ali mu mbeera nnungi. Embeera embi eri wakati w'abakadaama ne bakama baabo yebaleetera okubeera nga bafuna ebizibu ebyo bye bafuna. Story ya Nakanjako twagiganye wano nga Kadaama TV. Nakanjako tannaba kubeera nga ava ku kizimbe ne yeesuula. Bw'olaba embeera yonna ebeera eyabadde flowing ku muwala oyo, omuwala oyo bamukoze bukozi kikyamu. Nga n'abawala abalala babakola ekikyamu. Ng'abawala bangi abavayo ne bagamba nti babadde bagenda kubeera nga bali obutwa. Waliwo n'omuwala we yavaawo e Uganda yagamba nti nera baali bagenda muwa obutwa. Abawala bano bye boogera bannaye tugezengako ofiisi mwenna abantu abakwatibwa ku kintu ky'okubeera nga mutwala bakadaama mubeere nga nammwe mufaanako ku bakadaama. Ate mugenda ne muteekawo omukwano, boosi n'abeera mukwano nnyo gwa ofiisi ate okusinga kadaama gwe mwateeka owa boosi oyo. So ofiisi bw'efuna omukwano omungi ne boosi, ate boosi buli kyabagamba bakkiriza kya boosi kyabagambye ne bagamba nti Kadaama kyayogera kikyamu. Katuddemu tuwulirize voice note eno. Kadaama akanyugibwa wabweru wa ofiisi. Ofiisi egamba olina okuddayo ku kifuba mu nnyumba gy'obadde okolera. Yebaleko ssebo Kadaama TV obulamu bugamba ki. So mbadde nsabako ku buyambi n'okumpabulako okumpako ku magezi. Gatabuka ne bakama bange ne bazija ne bankasuka ku ofiisi. Kati n'anyima paasipooti yange. Kati ssaawa zino bandaga bana ba ofiisi mbu anti kati nze nabagamba ndi mulwadde sikyasobola kukola njagala kudda waka. Kati bo bagamba mbu at least nga bangabye mu kiyumba ekirala oba si kyekyo nsitule ssente haafu nziddize bakama bange. Nze ssente ssaawa zino ze sirina. Kati bankasuse wane ne bazije mu ofiisi ne bankasuka no wabweru paasipooti yange tebagimpadde ate ne bagamba bagenda gibaaninga. Kyokka nze gwola kati simanyi kyakola simanyi kyenzizaako. Wendi wane eno wabweru era simanyi oba wengenda okusula oba ndagawa. Ndi wane eno wabweru. Naye ssebo nsaba kuntaasaako ndi wane eno. Katufuneyo ne Kadaama omulala wano ng'era obuzibu bwe buva ku ofiisi. Nga ofiisi ekkiririza mu boosi we kyayogera nga tekkiriza mu Kadaama kikyayogera. Ekisinga okunnemanyisa Kadaama teba osuubira n'ekizibu nga kyamaanyi n'osindika message ku ofiisi ekugamba wajja kukola. Maze wiiki enambaze kulaba ndi mulwadde. Olwala n'obulayo n'akapanado ttali bakuyisa mu byolimba. Bannange ofiisi ebuza kimu terina gy'ojja kulaga ofiisi ebulale korona. Nekyo nalowoozezza oba nzuluke nfulume neetwale ku poliisi. Oba nzuluke neetwale ku ofiisi wano mbirowooza byebiri bye nnyina mu mutwe. Kuba mazima nayagala dde okudduka wano. Ofiisi bwe gisindikira message teriplayinga. Eriplayinga bano be basoose oggikubira. Tebantwala ku ofiisi. Bakuba bukubi. Yo ofiisi yagamba eri closed kyokka lwe twayitangawo nga nzigule. Nze ne kati nkimanyi nti nzigule. Senkaaye ebbanga ddiri mwe muli n'abaana wano abalenzi. Naye yandeeta tannyambye, ofiisi tennyambye. Omukazi yali ankubiriza n'enkyerwanako ekyo. Nengamba naye toddamu kubukuba. Naye kati leero ndi mu kutya Mr. Kadaama. Ekyo kyonna nasuze sseebase. Ekyannyambye baabadde bagenyi. Kati ndi wano nkyali confused. Ne bannange mbakaabira nnyo babikoowa. Kati nsalawo n'ensirika busirisi. Kati Mr. Kadaama owa ofiisi mukwano nnyo gw'ono. Ba mikwano nnyo nnyo nnyo.
nono bwayogera ensonga teddibwamu ng'obeera mulimba n'omuwala yaliwo nafuna ennamba ye n'agamba naye embeera gye yayitamu naye ofiisi teyamuyamba kati ndi confused nga mbubaza okugenda ku poliisi konna tomanya omusajja mulinda azuukuke